Nsaasidde nnyo abooluganda lw'omugenzi eyo nno nga tuvuddeyo katugendeko Namayingo embeera y'ebyobulamu mu disitulikiti eyo yeeraliikiriza nga balina eddwaliro liririmu eriri ku mutendera ogwa Health Center 4 kyokka nalyo nga liri mu mbeera mbi abalwadde bangi ebyobujjanjabi tebimala nga nno agenzeeyo okujjanjabibwa wandivaayo ate ng'oyodde ekirwadde ekirala nayo tulina ebivuddeyo. Abasawo mu ddwaliro lya Buyinja Health Center 4 bawanjagidde gavumenti ebadduukire n'ebikozesebwa mu kujjanjaba abalwadde omuli eddagala enkampa zibambala nga bakola omulimu gwabwe okwongeza ku muwendo gwabwe kw'ossa n'okubazimbira amayumba mw'okusula. Disitulikiti y'e Namayingo y'emu ku zikyali ento ddala ng'era eno yatondebwa mu mwaka gwa 2010 kyokka nga batuuze n'abakulembeze balabika nga basika mu ggwa embeera tebatambulira bulungi okusingira ddala okusoomoozebwa kwe bafuna kuli mu byabulamu ebyenjigiriza enguudo kw'ossa n'ebyokwerinda. Abenacho Roslyn musawo muzaalisa ku ddwaliro lino erya Buyinja Health Center 4 era ng'abantu bonna mu disitulikiti gye beeyunira kubanga lye balinawo wabula agamba nti bakolera mu mbeera ya buyinike bwennyini kubanga beeyiya bweyiya nga tebalina bikozesebwa bimala. Eddagala bwe baleeta eddagala bwe kiba ekinene ino limala omwezi mulala. Ife nga mu Labour Suite ekintu kye tusinga okwenda gloves, mama kit, pitocin. Aye leero bwe batuleetera bokisi ndala eya gloves peya 5 editasobola kumala na wiiki. Ku ssaawa 4 ze twatuuse ku ddwaliro lino twasanzeewo omusawo omu yekka Abenacho omulimu gwe gwa kuzaalisa kyokka yabadde alina okwasaganya abalwadde bonna omuli n'ab'amaaso. Obuzibu bwe twagaana eBuyinja ti Buyinja wonka aye abasawo tuli batono naddala ba midwife. Abantu bwe balingirira midwife balingirira ku paati yakuzaalisa yonka. Ole yakubuuza ati bakyala bameka boozaalisa olunaku yeerabira nti oli kuidandaba ab'omusuuda oli kukola ku bantinento waliwo aba HIV abali kwida waliwo aba family planning waliwo n'okugema. Bo abalwadde batutegeezezza nti eyeesitulogenda mu ddwaliro lya Buyinja Health Center 4 aba agenze kutuusa mukolo kubanga abasawo bakoma kubakebera olwo eddagala ne baligula mu maduuka gaalyo wabweru. Naye tuzze wano batugamba tuno eddagala teririwo tugamba tugende tugule eddagala ne tugenda ne tugula ne batusawo n'atukolako. Kayofuwe w'okufuna abakulira ebyobulamu mu disitulikiti eno ey'e Namayingo agudde butaka naye nga ssentebe w'akakiiko akaddukanya eddwaliro lino Bwire Eliab obuzibu abutadde ku mutemwa ogw'ensimbi omutono ogubaweebwa gavumenti. Eddagala gavumenti lyeweereza ttono nnyo terimala. Ekyokubiri gavumenti erwa nnyo okuleeta eddagala essential drugs. Ebizibu ebiri mu Namayingo birabika si byako ggwa leero oba nkya ekiri eno abatuuze beekokkodde obubbi n'obutemu bufumbekedde mu kitundu nga bagamba nti ebyokwerinda bitono ddala era nga gye buvuddeko ababbi babbye omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eyo. Kitono nnyo tubadde n'obubbi nga abantu babba television sets, babba computers, babba obuntu obutonotono ne babutereka. Kyatuuse ekiseera ne bayingira wa RDC ne babbayo ebintu. Abantu kwe kuzuukuka ne batandika okunoonyereza ababbi era bakuteko abantu bangi 12 olw'ejuuzi babateeka omulujjudde ne batulaga n'ebintu bye babba kumpi motoka namba ya TV ne laptops. Byakyampadde Lawrence e Namayingo. Nkukulisaayo mukumulako zire eddakiika 14 ze zakayita ku ssaawa emu okyalaba Omunnyo live